bakamanyi 224 nze Lumansi David abana basobodde okulabako ku mpaka eza CAF Women Champions League empaka ezo zitandika olunaku olwaleero osobola okulabako lwakuba tetulinamu ffe nga Uganda tetulinamu team naye CAF egamba nti erina enteekateeka eyongera ku clubs ezigenda mu kakungunta zibadde 3 akati bano baagala kwongeramu ttiimu endala 3 kati awo ndowooza nti ffe ab'omupiira gwaffe bakulu bayinza okusalawo nti oba abawangudde oba Uganda eyandibadde nga cup tournament ey'abakyala yabagenda n'awangudde Champions League oba awangudde ekikopo ekya liigi amuddiridde ku tebo yabagenda kuba ne tebo yaffe nayo nfunda ttiimu ziri 12 zokka naye mpozi bwe ntunuleko ku lukalala lw'abareferees kino nno kyafaayo gwe mulundi ogusoose tournament ennamba okulamulwa abakyala bokka kakibeere ba assistant referees kakibeere bano abali ku VAR bonna bakyala lwakuba nti nno wano mu Uganda abatwesiulu babbye tebayiseeyo n'omu anti kumpi ffenna tutambulira ku Shamira Nabadda buli mpaka yagenda buli mpaka yatukiikirira naye engeri gye yakava mu za under 17 ate ng'alinayo omusomo ogw'enjawulo ogw'aba professional referees aba wano ensonga lwaki teyalowoozebwako naye wano mu Sekafa region omukyalo oyo Munyarwanda Salima Mukansanga ayongera okufuuka ow'enjawulo omuzannyo gw'omupiira okutwaliza awamu kuba kaakati y'omu ku abo abateekeddwa ku lukalala lwa VAR omukyalo ono nayongedde okumanyako nti n'eggwanga erya Rwanda lyamuwa diplomatic passport takyayisibwa nga muntu wa bulijjo era kati bagezaako okuguluminga omukyalo omulala bamuyita Umutes Alice oyo yayinza okumuddira mu bigere ali awo awuba katambaala era y'omu ku abo abayitiddwa okuva mu Sekafa region mu mpaka zino eza CAF Women Champions League waliwo mu Sekafa region wavuddemu n'omukyalo omulala Fides Bangulambona omukyalo oyo Murundi kati kuliko ne munnakenya Josephine Wanjiko ono abadde naye awanise emirimu gye kubanga n'ennaku ezo yalamudde Mashemegi Derby omupiira ogwo ogw'embiranye ogubeera wakati wa AFC Leopards ne ttiimu eya Gor Mahia kale engeri gye yaguhandulinza obulungi okumala ebbanga akati naye wo yatandise okuggyayo obwenyi waliwo omunyarwanda omulala bamuyita Umutonyi Alim oyo naye bamuyise mpozi n'omulundi Sivavis Irantunga abo be batukiikiridde okuvaako wano mu Sekafa region mu mpaka zino ezitandika olunaku luno olwaleero bannanga abali ku YouTube njagala beebaza abayongedde okusubscribinga ndabawo mukulu agaba James mukulu Ashaba Rolands mukulu Mugondi Abed yangambye ono ali mu UAE omukyala Agnes Namaganda waliwo omwami Emmanuel Onyono ne sekatawa Isima mwebamu ku bapya abakeeyongerayo okugoberera David Lumansi ku YouTube mwebale nnyo mwebalire ddala naye era endooliito nzisangayo endooliito ffe nga tebatwogerako ffe nga batwogerako nnyo kati nno olabire omulimu guno obuzibu bwagwo abalala ate abettanira okwogerwako ate balina bannaabo abatayagala kwogerwako kakati awo oyinza kukola otya kati nze kyenkola shows zino njagala muzigoberere ngera bwe nayogerako wano nti shows zino nzitegeka okusinziira ku ntendeka omu ku bakulu abankwatako nga nakajja wano Hassan Badruziwa yangamba nti nno bw'obanga oteekateeka program sooka weebuuze gwe singa obadde waka wandyagadde kuwulira ki singa obadde ku rediyo ng'owuliriza kakati ekyennyininyini nange kyengenda maaso nenkola ki nentegeka kati nze ntegeka show ya mupiira show gye ntegeka ya mupiira kati bino ebirala byenkoonako byenteekamu bijja bigwa wansi wa mulamu ogwo okusinziira ku ttiimu ekola amawulire mu ekyo ekiseera kati ttiimu yo webanga tegwa mu mulamu ogwo kitegeeza nti ojja kulekebwa bbali oba nti oyinza obutakoonebwako mu mulamwa gwe gumu okujjako nga mbikudde script ey'okubiri kati mu kaseera kano kiba kizibu nnyo okwogera ku Premier League ey'Ebungereza n'otoyogera ku club ya Arsenal kubanga tumanyi nti yo Manchester City yesajjalaata era mu season musanvu ewanguddemu ebikopo 6 omuntu yenna aba alina okutunuulira ani ayinza okuwanika omukono
okusuuza omusajja ekikopo. Liverpool yagugunako negira nekirira, Arsenal nesituka, abalala babadde tebannaba kuvaayo. Kakati ate Liverpool bwevaayo ng'eyina Ancelotti, ne Chelsea nevaayo ng'eyina Enzo Maresca, abasajja bano bombiriri baakamala ku mirimu emyezi 3. Kakati tosobola kubuuka abaddewo myaka 5. Mikel Arteta okujjako nga endaba ye y'ensonga si yemu nange. Kakati ate era mu mbeera yemu bwe kibanga Man U yasemba okuwangula ekikopo 2013, Chelsea newangula 2017, Liverpool newangula 2020, Arsenal wa 2040 si abasinga ennyonta. Kati kiba kitegeeza aba alina okubeera mu galubindi eza buli muntu okukoteeka n'obujulizi obw'okuba nti nno Arsenal ebadde evuddeyo sizoni 2 eziyise. Kakati mu butuufu bw'oba tolondodde Arsenal okusinziira ku bujulizi obwo bwonna, oba ogenda kulondoola ani? Ekikopo otandika okibanja Ancelotti oba Enzo Maresca, ate ekikopo tekiwangulwa mipiira 38 kutwaliza wamu. Buli match ebeerako ettoffaali lyeteeka ku kuwangula oba obutawangula. Kakati awo kiba kitegeeza bwe mba ndizayininga emiramwa kiba kizibu nnyo okwewala okuteekawo Arsenal olw'obujulizi obwo bwenkuwadde. Ate kati wooteekako n'ekyokuba nti Bukayo Saka ku match day 3 kwe yasinziira okulangirira n'agamba eno season yaffe. Kati season yaffe statement nene nnyo, oyina kugimenyaamenyamu buli match ze match 38, so si kutunulira statement y'okutwaliza wamu. N'olwekyo nze bwentigekamu scripts zange nga za mupiira kutwaliza wamu. Kati weekend twagenzo ogiyingiramu nalangiridde nti weekend ya Arsenal nga kyongereza ku bujulizi buno bwenkuwadde. Arsenal egenda kukyalira Chelsea naye yagala win. Okwagala win n'okugifuna bintu bibiri byanjawulo, okugifuna oba obutagifuna. Naye nga bw'otunulira obujulizi bwonna obwayingidde mu weekend, nga Liverpool ojja kugireka ekuleke points 10 namba, Man City ekuleke points 7 mulamba, abalala bonna ababaddeawo bano ba Nottingham Forest, bano ba Aston Villa, bano ne Chelsea yennyini baba kuwangula, ne Spurs newangula, Arsenal yabadde egenda mu kya 7. Kati ekyo kibanga ekisanyalaza emirimu gyayo mu ntandikwa ya season. Kakati bwe twayingidde weekend ng'omulamwa tugusibe ku Arsenal, Monday twabadde tuyina okuwa feedback. Kyendowooza nti nno kyandibadde obvious. So nze ebintu mbitunulira mu kifaananyi kyawamu, ate nno ne mu bulamu bwange bwentyo. Bano bannaffe bannabyabufuzi, nze saagala na ggwanga lyaffe baliddukanyize ku misingi gwa bibiina. Njagala batunulire eggwanga lyaffe kiki kye lyetaaga. Eggwanga lyetaaga amalwaliro agajjudde eddagala. Kakati awo ofunawo otya abawakanya? Kwegamba nga abawakanya bagamba nti amalwaliro amalungi si matuufu. Bwe tuvaayo n'omulamu nga bannayuganda nti guno bannaye embeera y'obudde egenda efuukuka kiva ku kyentobazi nga tuzaabizza nnyo, embeera y'obutonde nga tugidibaze. Kakati wayinza okubeera wawanika omukono nti ye yandiyagadde embeera y'obudde esiikuuke. Bwe tutuuka ku nnyingiza z'ebitundu ebyenjawulo, bwe tuzuula nti nno waliwo ekitundu ekirina enkizo mu kufulumya ebintu bino, ekyo tukiyambe kiveeyo, olwo kisobole okufuna financial power ow'okuspendinga ow'okusaasaanya ku b'ebitundu ebirala abalina ebirala bye bafulumya, kuba kizibu okusanga omuntu nga ye byalina bimumala. Bwe mba nze ndi wamwanyi gwatunda amata wandiyagadde okunsanga nga saagala gabbanja, oba bw'obanga okozeewo essomero neme kuleeta mwana na kabaluwa kagira najja tunaleeta mu sabbiiti 3, oba oyagala nsasulirewo. Kyova olaba ekintu kyeninamu comparative advantage kirungi nnyo ne kisituka ne kibeera nga kivaamu ensimbi, kubanga ekyo ekitundu kijja kuba kya mugaso ng'abakasitoma ab'ekitundu ekirala era mu Uganda eyawamu. So bannabyabufuzi bwentyo bwe mbatunulira, saagala batunulira ensi yaffe kusinziira ku kibiina kya gundi na kino. Tutunulire ebintu ebitusoomooza tubijjayo tutya, ebitunyika tuyinza tutya okwebbulula nga bannayuganda. Ne bwe kijja mugundi mu mupiira, waliwo ebizibu bye mmanyi nga bya mupiira kutwaliza wamu, nga tosobola bisindikira klabu emu. Omupiira gwa Uganda abawagizi bali wansi batono, kyokka emipiira gy'amasaza weegiri enkya n'eggulo gifulumya
buli kintu kyonna gifulumya abakulembeze gifulumya abatendesi gifulumya abazanyi naye ate n'abawagizi baagyo bajjula kati kiyinzika okuba nga club sekinoomu nga teyina busobozi na bukugu obwo kugatta kabubi k'ebyo byekola ku bawagizi awo kyova olaba obuzibu bw'obutabeera n'abawagizi bwaffe bannamupiira kutwaliza wamu alina obukugu yaleeta abasambi baffe okuba omupiira ogutawera mu Europe ekyo kya Uganda yonna tuyinza kisindikira club yokka omupiira gwaffe okubiramu obusente buculuculu prize money zizino bukadde nkaaga South Africa bayongezza bafuna billion 5 mu za Uganda awangudde ekikopo omu wano mu Uganda tufuna obukadde nkaaga obusente butono ekyo kizibu kya mupiira kutwaliza wamu ne bwe kibeera mu bulamu bwaffe bwa bulijjo nze okukolagana naawe oba obutakolagana naawe sirina kusinziira ku ddiini yo oba ku ggwanga lyo bw'oba ompisizza bulungi sifaayo oba oli wa ggwanga kyo baki manya nti gwofuuse kyali so kati ebintu byonna mulaba mbigirayo mu kifaananyi kye ndowoolezaamu kyova olabanga ne scripts zange ze mpandiika nziwandiika mu mwoyo ogwo akati gwe bw'ofuuka partisan gw'oba ososodde gwe goberera omulamwa gwe mbandeese ngu agiwinzeeko bulungi ngutaddeko obujulizi obugujjayo kakati ate emiramwa egimu gizingiramu ne club zendala jjo nabadde mpa ekyokulabirako ekyokulwala kwa Lamine Yamal nawadde ebyokulabirako ne bituuka ne ku Brighton and Hove so yembeera eyo complaint eno nagisanze nnyo ku YouTube eyo naye nenjagala nayo njogereko lwakuba nti nomukujoogerako ate era ebyetutwalira ebiseera ate nga ebiseera byetutayina wano naye nga mwebale okugoberera ku YouTube akati ensonga gye tutagusizza olunaku lwa jjo script ya jjo yabadde kutunulira ttiimu ezayolesezza omutindo ogw'enjawulo naddala nga tuyingira mu international break mwezo ttiimu mwe muli ne Barcelona mipiira 12 win 11 temuli draw n'emu bakabakubamu omupiira mipiira 2 nogwo gwe babakubye mu weekend bakateeba goolo omugatte 40 bakateebwamu goolo 10 balina points 33 zino goolo 40 eno ye ttiimu ekyasinze okuteeba goolo ennyingi kwabo bonna abavuganya ku bikopo mu liigi omukaaga ze tugoberera ng'otaddeko ne ya Uganda kuba ate bw'otunulira goolo ze balina 40 alinga avuganya Real Madrid alina goolo 29 kati ye wookubiri ne Napoli nayo okubeera ne wini 8 nabo si wabi wadde weekend bagudde maliri naye omutindo gwabwe si mubi nga bayingira international break balina wini 8 bakateeba goolo 17 balina points 25 kuva mipiira 11 Bayern Munich nabo balina wini 8 kuva mipiira 10 tebannakubwamu balinga bwe tulaba KCCA wano balina mu bubeezi draw 2 bakateeba goolo 33 era bano bebamu ku ba second top scorers mu liigi yetugoberera kubanga ne PSG naye ina goals 33 PSG naye ina wini 9 Liverpool nayo giteeka ku muteeko ogwo ina wini 9 kuba mipiira 11 KCCA ina wini 5 kuba mipiira 8 bakateeba goolo 12 kibateeka mu kifo kyakubiri mu kuteeba goolo ennyingi kubanga Vipers ina goolo 14 kale ogwo nagwo omuteeko twali tulina okutuukako nga tutunulira ekifaananyi okutwaliza wamu ekyebyo ebyabadde mu weekend akati yo Liverpool yayingidde mu weekend ate yo ng'omutindo gwayo gwanjawulo ddala ku lwebyo ebyatuukiddwako mu mipiira egyo egiyise 11 kati ate nno si mipiira egyo gyokka naye Liverpool yesinga okulabika obulungi mu liigi y'Ebungereza bali mu quarter final za Carabao be bakulembedde ekibinja ekya Champions League ettiimu zonna 36 balina maximum points okuva mipiira gyonna gye bazanye 4 bakateebwamu goolo emu yokka bakateeba goolo 10 ate n'okuba nti ne bakulembedde table ng'alinga abavuganya Man City bamukubisa kaga ate era mu mbeera y'emu nga n'abalala abandi badde bavuganyako nga Chelsea ne ttiimu ya Arsenal ate bo balabika bali mabega ddala akati awo nekirabika nti nno Liverpool yayingidde international break ng'ekifo weeri wamagwe wanywevu Liverpool era yeyokka yeyawangudde kwabo ababadde beetoolodde awo ku kikopo kuba Man City yabadde addiridde baamukubye Nottingham Forest ne bamukuba ne mu top 4 Aston Villa naye baamukubye omupiira mulamba Liverpool yamwekwatiddemu ne mugago ndi tojja nnyo Tottenham Hotspur aba Ipswich nabo abakubye omupiira babalumbye nawaka
Chelsea na Arsenal bo bagudde maliri ekirabika nti nno awo bonna ababadde mu top 5 awo tekuli yawangudde. Liverpool yokka ye yawangudde neyongera okubalengeza nti abannaffe nze ninako ekyenjawulo kyendi wakiri nga season yakatandika. Mbadde ngezako kumenyeramu weekend omupiira gwabadde gumugumu buli omu gwe yasambye naye ne gujja ne guyuza table okutuuka ku kino kyonna kye tutuuseeko ate nga tebinaggwa kubanga tiimu ya Liverpool ku bubonero 28 bwerina nga Man City erina obubonero 23. Zino zo tiimu zokka ebbiri ezayingidde international break nga zirina obubonero obuwera 2 okudda waggulu. Abalala bonna tebaziweza. Kati bwe kituuka ku points ze basinga abavuganya awo nawo waliwo akeebuuza. Liverpool esinga Man City obubonero 5, basinga Chelsea ne Arsenal abasibaganye mu kyokuna points 9 mulamba. Kati ate yo Man City esingako Chelsea ne Arsenal abasibaganye mu kyokusatu n'ekyokuna obubonero 4. Kitegeeza nti balina n'omukisa ogugwayo draw endala oba oliawo n'okubwayo omupiira singa wabaawo yandiyagadde basiguukulula mu kifo ekyokubiri mwe bali. Chelsea, Arsenal, Nottingham Forest ne Brighton and Hove bonna basibaganye ku points 9. Fulham, Newcastle ne Aston Villa basibaganye ku bubonero 18. Fulham eva mu kifo kya 7. Kakati owe-10 Spurs n'owe-11 Brentford bali ku bubonero 16. Kino kitegeeza nti nno okuva mu kifo ekyokusatu omuli Chelsea okutuuka mu kifo ekye-11 omuli Brentford tiimu ziriwo 9 ekizaawula akabonero kali kamu. Kino kiba kitegeeza nti ne Brentford asembyeyo ku lukalala luno ng'ali mu kifo kya 11 singa awangula omupiira bano abamuli mu maaso bonna ne batawangula ababuuka bonna paka ne yeesimba mu kifo ekyokusatu. Bwetyo tebo bwe yasigadde nga tuyingira international break. Liverpool mu kuwangula wiini 9 yesinga wiini ne Man City erina wiini 7 yeddako. Kati awo abaddako awo wiini zaabwe zenkana. Arsenal, Chelsea, Nottingham Forest, Brighton and Hove, Fulham, Newcastle, Aston Villa, Spurs ne Brentford bonna basibaganya ku wiini 5. Era okuyingira international break Ipswich Town yagenze ewanguddeyo game yayo esooka mu season kasooka nga bava mu kibinja kya wansi bwe bakubye Spurs ku bugenyi goal 2-1. Era ne Wolverhampton Wanderers bafunyeyo wiini yaabwe yasoose bwe bakubye Southampton goal 2 ku bwereere mu mbeera y'emu ne Bright Stars eyawali ekavumba naye yafunye wiini yayo esooka season eno nga bakuba kitala goal yabaddemu ku bwereere eyateebeddwa mutasubwa waabwe Nelson Senkatuuka no naye season eno bali kinawe mugendera bulungi era naye yabadde ateeba goal yeesooka mu eno season. Okujjako akyakoobedde ye VfL Bochum mu ggwanga erya Germany mu liigi ze tugoberera omukaaga. Bochum ye ttiimu yokka eyakasamba emipiira 10 nga tennaba kuwangulayo mupiira na gumu. Kaakati mu kuzingako omuteeko guno Arsenal, Chelsea, Nottingham Forest ne Brighton and Hove bakasuula obubonero 14 bulamba mu mipiira 11. Man City yakasuula obubonero 10 ate Liverpool yakasuula obubonero 5 bwokka. Obwonna bwonna obujulizi bukulaga Liverpool eyayingidde mu international break wamma gwenga akabugumu kabajjudde olw'okuba nti no ttiimu yaabwe ekyakola bulungi so far. Ancelotti ono agenda ttiimu agimanyiira kubanga akyusa ensamba yaayo okusinziira ku mbeera, okusinziira ku bunene bwa opponent n'okusinziira ku kisaawe wasambidde. Ttiimu oluusi tugiraba ng'esamba eri hambo mpolampola tebakipapiramu, oluusi ne tulaba nga banyweza giwandiise possession based football, oluusi ne babeera reactionary balinda opponent kyakola then ne baleeta okuddamu, oluusi
ne bakozesa counter attack. Kakati Ancelot yamanyi engeri gy'akikolamu okuteekawo embeera eyinza okujjayo ekyetaagisa mwaka akaseera. Mu kubeera reactionary tulabyeko ku mipiira egimu nga Liverpool erabika ng'ewadde respect oyo gwe baba bazannya, okugeza nga bwe twalabye ku Arsenal nga Liverpool ekyadde babadde nga kintu kye bakikwata mpola ne balinda Arsenal ne bakubayo goal. Simanyi bakigenderera naye bwe kityo bwe kibeera, facts bwe ziraga. Arsenal nesooka okuteeba ne bajja amangu ago ne bakubayikolayiza ne baddemu ne basirika. Arsenal emala kuteeba goalo yakubiri ne bajja ne bateeba amangu awo eyokubiri ne baddemu ne basirika. Kakana nga gwedde 2-2 kamba nti oba musajja ali reactionary alinda opponent naddala obanga muwaddemu respect ate naddala nga opponent ali mu maka ge n'agamba owayi musajja kamulinde bulinzi. Eyo naye yinza okuba strategy kubanga okwogo gwa Arsenal Bukayo Saka yasooka okuteeba mu dakiika ey'omwenda. Tugenda okulaba ye11 nga gundi ate ye18 Van Dijk nga kubye equalizer. Mikel Merino byakuba mu 43 ate siwe wali counter awo Mosala n'abagira 2-2 pira nga bugu. Mu kumenyamu tubadde tutuuse ku muteeko ogwa enneeyisa ya Liverpool erabika nti ekyuka naye ng'ekyuka ng'olaba bwebanga strategy nga ngenderere ogenda okulaba nga kibakyusizza kyekibadde kijyawo. Simanyi oba lukisakisa oba babikola bagenderedde, naye waakiri obanga ogoberera ensamba yaabwe n'enneeyisa yaabwe olina okubanga naawe olabyeko obujulizi obwo. Kati bw'ovaawo awo omuteeko omulala gw'oyinza okulabirako weekend n'engeri gye twayingiddemu mu international break, Liverpool eno okudda nga 24 guno omwezi bagenda kukyalira Southampton. Awaka tebajja kuvaawo mu wiiki wakati, bakyaze Real Madrid, weekend bakyaze Manchester City. Bazeeko emipiira ebiri egidiringana nga bali ku bugenyi omuli Newcastle ne Everton. Tulinda okulaba ettoffaali lye banaayongera ku mpaka ezo ze balimu, oba baneeyongerayo oba banaatuuka ne basannyalalamu. Era omutindo gwe bannyuse nagwo manya ate ttiimu bwe beekoledde oba toyagala bawummulemu. Kati awo ojjukira waliwo n'abazannyi okutalaaga amawanga ag'enjawulo, abalala bakomawo balwadde, abalala bakomawo bakooye, abalala bakomawo omutindo nga gukkiridde, oba ttiimu egenda okuddamu okuŋŋaana awamu nga rhythm eri nga tekyakwata bulungi. Naye ndowooza omuwagizi wa Liverpool ajja kusaba ssaala byonna factors zonna zigale nga ziri constant. Naye tulaba Liverpool yeeyisa bw'eti nga teragaako na ddibu nti ku both ends ez'ekisaawe abazannyi baabwe abatandikirwako tebaliimu. Eno mu maaso Diogo Jota taliiyo ne mu goal Alisson Ramsey Becker taliimu. Naye tulabawo nnyo ky'oyinza okulaba kwega nti Darwin Núñez tye babadde bakyaza Aston Villa yabadde asobola n'okuteba hat-trick, naye omuvubuka adiibuuda emikisa adiibuuda naye nga waali ate adiibuuda nga ne ttiimu ewangula. Kati ojja kwesanga nga oli ogamba nti okwongera mpozi okunyiriza tya mu kifo kya Aston Villa gikuba Tuniiru twandigikubye 5 naye nga ne Tuniiru ereeta obubonero 3. So tulabawo nnyo ddibu ly'ogamba nti no kale wano singa Jota abaddewo, kubanga okujulira okwo kutera kujja nga wabaddewo okuyaayaana okw'enjawulo ne watabeerawo musambi yeesitula okukuggusa obulungi. Era nalabyeko ne ku goalkeeper ono Kaomenikereha, omulenzi oyo alabika nga bw'omuteeka ku lukalala lw'aba goalkeepers ba backup goalkeepers abasinga mu Europe, nze ndowooza oba tosobezza kubanga alina ne save ze yakoze ku mupiira gwa Aston Villa ng'oluusi bwe gwandimuyiseeko ne gunywa tewandimunenyezza. Naye bw'otunuulira ba backup goalkeepers mu Europe olaba nga waliwo gaapu nnene wakati wa senior goalkeeper n'oyo alinga backup. Okujjako ndowooza n'egundi oyinza okumuteeka ku muteeko gwe gumu, Andriy Lunin oyo kasookanga kiba okutwalwala mu Real Madrid. Alabise nga ekintu akikutte bulungi. Naye bw'otunuulira gaapu wakati wa David Raya mu Arsenal ne Pedro Morara Neto mu Brazil, simanyi oba yali akutteyo n'omupiira ng'atandika, olaba nga gaapu nnene. Mpozi ne gaapu wakati wa Ederson Rice Santana ne Stefano Ortega aba Man City naye yagala okwenkanankana lwakuba nti nno ate Ederson yali wala nnyo mu kukozesa ebigere
kubanga Pep Guardiola yagala nnyo aba goalkeepers abeetaba mutayagala kutendeka basambi mu bano b'omu maaso bali 10 ne kipa ali eno yatendekera wamu abazannyi 11 olaba nga gap weeri wakati wa Stefano olwakuba nti ate Stefano Ortega asingako ku Ederson Moraes Santana mu short stopping n'ekizibu ogamba nti no bali ku level y'emu ne gap wakati wa Andre Onana ne Achel Bayindir owa tiimu ya Man United ogiraba nga nayo y'amaanyi ne Bayindir ono olwawo n'okumanya ddiru yali akuteeko ku mupiira oguli awo kubanga atuba ne Carabao Cup ne Europa era Onana yakwata kikulaga nti gap nnene n'olwekyo backup goalkeeper Robert Sanchez ne Philip Jorgensen aba Chelsea kumpi baagala okwenkanankana naye ate tekitegeeza nti ate Robert Sanchez mulungi nnyo era ndowooza mu ttiimu ya Chelsea yalinga weakest link naddala mu back awo mpozi ne gundi Bart Verbruggen ne Jason Steele aba Brighton and Hove abo bo bakuwa kyekimu awo nawo olaba nti no backup goalkeeper naye kumpi ali ku level yemu neya Omulangira West Ham naye kumpi kyekimu kizibu okufuna enjawulo wakati wa Lucas Fabianski ne Alphonse Areola ndowooza abeera obulungi yakwata naye nga tewaliwo nnyo anyina kyasinga munne era ndowooza kyekimu ne Martin Dubravka ne Nick Pope mu ttiimu ya Newcastle naye kati wetunulyanga Bayern Munich awatali Manuel Neuer omuntu okugjako abamu nga omaze na kubikkula Google awo kizibu n'okumanya second goalkeeper wa Bayern Munich ttiimu ennene bwetyo kyekimu ne Marc-Andre ter Stegen bw'abadde asajjalata mu ttiimu ya Barcelona nga tebafaayo na ku backup goalkeeper batuuse na kusaba gondi Wojciech Szczesny eyannyuka eddaali eri mu kuwakula njuki ewaabwe Poland ne bamugamba asooka ojje munnaffe ne bamuleeta n'omutindo tegunnaba nakudda kubanga ye kasita yava ku mupiira yeddira mu bibye kaakati kikulaga nti no backup oluusi clubs ezimu tezikifaako gundi Napoli gundi Alexei Meret yekka kumpi yaliyo Inter Milan Jan Sommer kumpi yekka yaliyo Atletico Madrid gundi bamuyita John Oblak kumpi naye aliyo bwomu so Omulangira si mu weekend eno yokka naye kasookanga Alisson Ramsey-Becker avaawo olw'obuvune tewabaddeewo nnyo kulaga gaapu eyo nti bannange omusajja addaddi kubanga wadde nga Alisson Ramsey-Becker ali beta mu kugaba omupiira n'ebigere naye bwe kituuka ku short stopping akalenzi kagenze kakakata ate ekimu ku bikuuma goolo eyo nga ne baaka teyuuga kwe kuba nti nno backline ekwesiga ebiseera ebisinga ku ttiimu esamba omupiira ogw'okulumba era kyekimu ku bitaataaganya n'ennumba za ttiimu ya Chelsea kubanga goalkeeper ataddewo embeera ey'obuteesigwa kivaamu bano ba central defenders obutagenda nnyo mu maaso ku beefing up attack baagala nnyo gap wakati mu maaso ga goalkeeper ne mugongo gwabwe ebeere nga nfunda kuba bakimanyi nti nno weetaaga protection esingako ndowooza nalabyeyo ne move emu gundi gye yakoze Wesley Fofana nga bazanya Arsenal pira yaguvuze kumpi yadi nga nkaaga n'agenda eri mu maaso lwakuba nti n'abamu badde mu maaso tebeeyisiza bulungi kumuyambako kubanga omusambi bw'abanga ajja mu zone mw'osamba aba aze kuteekawo ka overload muyina okumuwerukaminga mu ngeri yakuteekawo obuyambi buno buyinza okuba nga mwetabyemu mu kumukwasizaako nti oba akuteresa omupiira omwongerero wali oba si kyokudduka n'ova mu zone mwajja kubanga bw'ovaawo kitegeeza ojja kuvaawo ne opponent wo bw'ovaawo ne opponent oba olikawo space oli n'asigala ng'ajja n'omulundi ogwokubiri gwe gwe Mauro Gusto gwe yaze n'akuba header ku mupiira gundi Pedro Neto gwe yasose n'adingisa gundi Ben White mu kifo ky'okulozinga down omusajja akasuka enjegere wakiri badifendinga throw in yatunulidde mutunulire n'amudingisa n'akanga n'amuzeeno paka lo yakubye cross yabadde nakufa post Mauro Gusto gy'emirundi emitono ennyo gy'oyinza okujjukirako baback lwe baavuddeyo kubanga ye ate Marco Correa yabadde toyinza kumuteekamu yabadde alina omulimu munene okuyimiriza ebyo ebyabadde bikolebwa Bukayo Saka kati buli lwe mubeera nga goalkeeper si mwesigwa namwe muba temusobola kuteekawo mbeera beefing up attack ne space mugongo gwa mufuba okulaba nga eri narrow nga nfunda kubanga keeper temumwesiga ne kakati omulenzi ono Omulangira alaze nti nno musobola okumwesiga alina n'omuntu gwe yakanzaawo yazaapala nti abamu bamanyi bakipa tebasala n'akanga kwa n'akunja n'agaba bulungi so oyo naye yabadde plus ku side ya tiimu eyo eya Liverpool sofa yalina okuteekako akagambo sofa kubanga kajja kuneeyimirira singa binaatuuka ne bitabuka nze nange mmanyiiko byendabyeko ebirala nange nja kumala birabako saagala nnyo
kukuba torch mu maaso njagala nnyo okutunulira ebyo ebibaddewo kubanga biraze obujulizi obutali mu kubuusabuusa. Era twalabye ne system ya 4-2-3-1 Liverpool ku yakubidde timu ya Aston Villa. Sibunga Curtis Jones yayimiridde mu zone ya classic number 10. Awe wayimiriranga Naby Keita emabega keeri. Naye olw'okuba nti omulenzi ono muzibu wa kumakinga either lwakuba nti yeemulula nnyo oba nti anyoomebwa abatasuubidde kutandika naddala ku mipiira emizito bwe gityo kubanga n'ogwa Arsenal yagutandika n'ogwa Chelsea yagutandika. Kati oluusi either alaga ajjalirwa nti ako ka Jones tukamanyi oba enneemulula ye yeebuzaabuza. Naye either way asigala nga y'omu ku abo batambulirako ensonga. Ayimirira mu mugongo gwa Darwin Núñez mu gye wandiise ku tipu ya Diamond kuba Liverpool erina lwetuuka n'esamba nga balina Diamond eyo nga waliwo ayimiridde ku tipu ya Diamond eno ku gundi eyandibadde nga bottom ya Diamond nga yeri gundi ono mulenzi gundi Ryan Gravenberch nga yaliwo. Olaba nga era Liverpool simanyi oba mukisa oba enneeyisa y'aba opponent yetamala oba kigenderere. Tukimanyi nti Virgil van Dijk speed ye egenzeka wakiri tubadde tukiraba kumpi season nga 3 eziddiringana. Naye tuwannabaawo muzanyi oba nsamba egezaako kwagala ku exploitinga ka speed aka akatono aka Virgil van Dijk. Era tumanyi bulungi nti ne Alexander-Arnold Trent y'omu ku bazanyi abalungi ennyo nga Liverpool yerina naye bw'abanga asudde defensively si mulungi nnyo. Naye tuwannabaawo tiimu exposinga bunafu bwa mulenzi oyo. Tulaba Liverpool nga Ryan Gravenberch agenda alinnyisa omutindo gwe oba kwegamba agenda atandika okwekkiririzaamu kubanga omupiira gwe yali agumanyi. Naye kasita omutendesi akulaga nti takwesiga bulungi naawe ogenda okuyingira mu ofuba okulaba nga okuba ebyo ebiri basic. Naye omuzanyi bw'atandika okwegazaanya n'ebintu bye olaba ng'ekintu kyabwe akijyamu. Era kati Liverpool mu kifo kya mid 3 ekyasobola n'okuwummuza ku Dominic Szoboszlai era ennaku ezisinga abadde ava ku bench. Si lwakuba nti mubi, si lwakuba nti omutindo gwe gusse, naye omutendesi agezaako ekisooka okukyusa mu formations ez'enjawulo ne playing staff. Ekyokubiri okugaziya ku basambi b'alina staff members kubanga tubadde tutunuulira Liverpool ng'etandika emipiira ng'esatu ena egisooka. Tugamba naye Liverpool eno weetuuka okunogokera empaka nga nnyingi kumpi luvannyuma lwa nnaku 3 erinayo match abazanyi tebaakoowe. Naye kaakati gyakoma ogenda nga b'alternatinga bw'ati nga wakyusa ne formations aba ayongera ku bungi bw'abazanyi abasobola okujja ne bakuwa ekyenjawulo mu biseera eby'enjawulo. Kubanga Szoboszlai wajjira wennyini nawe oba omwagalira naye ati bw'aba taliiwo ogenda okulaba nga tewaliwo nnyo ddibu lisigaddewo. Gravenberch agenda alinnyisa profile ye nga box to box midfielder. Si omu ne Jordan Henderson, si omu ne Fabinho, si omu ne gundi George Wijnaldum. Wabula alina ekiki kyakuba takuba paasi eyo mpanvu eri overambitious nga bwe twalabanga Fabinho era ndowooza kata ne gundi ayombe n'okuyomba mu mupiira gwa Aston Villa gundi Mo Salah ayina we yabadde akoledde karwani ako era nafuniddewo ekifaananyi kikonsenga Fabinho yabaddewo yandibadde yamuwadde dda chip ate olumu wa chip ayina first touch nnungi ayongerawo bwongezi wali ng'asigaza kipa naye yakoze karwani ako era abajjukira incident eyo yakunkumudde n'emikono kasajja lwaki tekandabye asamba atunudde kugamba asamba ekyangu asamba naye amuli okumpi naye asoma nnyo omuzannyo nti nno one te overcommitting nga Liverpool erumba kyova olaba nga asigazaawo n'obudde ayina we yakasukidde enjegere Liverpool lwadde bagimaze. Wano omusajja yayise eno ku side ya gundi ya oba yabadde Oli Watkins yayise eno ku side ya Alexander-Arnold Trent mu butuufu yabadde agenda kuteeba naye Szoboszlai yavudde okugenda okukasukawo olujegere omupiira ogwo n'agugwamu ne guyita ng'olaba nti mu kugenda tagenda na kucamuka agenda kusinziira ku phases okusinziira ku mbeera kyova olaba nga asigazaawo backup plan eyo singa omupiira guba gugudde nga omu ku ba members mu defense oba mu midfield nga ali exposed. So oyo naye ayingidde international break nga naye ayinako enneerangirira ey'enjawulo gye yeerangiridde. Tubadde tumaliriza ensonga ya Gravenberch eyesitudde mu kaseera ak'omugaso ddala era tulaba n'okulinnya kw'omutindo kwa Cody Gakpo oyo naye ayinako kyayongera timu agiwa dimension ey'enjawulo. Omutendesi atuuka ekiseera n'agamba Luis Diaz kawumulemu oba nti Darwin Núñez bw'abanga yagulidde
obanga yakoye nti Luis Diaz yingirako wano wakati kati ekode Gakpo kagulewo eri ebbali oba si kyo match mugigabane buli omwe akubeko zaakubyeko oba osobola okusevinga kuba abasambi bano si byuma bajja kutuuka bakoowe naddala empaka engeri gye zijjira okumukumu nga Liverpool eri mu Carabao Cup eri mu Champions League yene evuganya kuwangula Premier League ate ne FA Cup essaawa yonna atandika oba oyagala okugaziya ku squad yo naddala ng'abazanyi oba bagaziya squad ku merit so si kugamba nti nno gundi naye tumusuubira tunaalaba kati bano abavubuka nga balazeeko practically kiba kyongera okuyamba ate ne Luis Diaz n'alaga nti nno technically ali flexible nti nno obanga omutadde mu central axis asobola okukukyapirawo ne juzi abadde yakateba hat-trick awo nga bazanya Bayer Leverkusen n'olwekyo aba talinaawo buzibu bwonna. Mo Salah omutindo gwe ne speed ye ebyo byo birabika tebijja kukoma mu myaka ng'ebiri ejijja. Kakati ate akirinamu n'obumanyirivu nti ne engeri gy'atandikamu kugamba agenda yeeyongera olw'obumanyirivu oba experience agenda yeeyongera mu kituyita anticipation ateebereza. Mwalabye golo gye yakubya Aston Villa oli mbu baka wa Aston Villa mbu yabadde akuba kakanzu mukuba akakanzu babadde ku center line omupiira tegwabuuse kimala Mo Salah n'agenda ne gumukuba mu kyenyi ne gwesetinga wali kwegamba kati awo agobye n'atudde bonna mufaanagana kati kiringa bw'onoobeera wano mu masengere enkuba ng'etonya ng'ogenda nateete n'ogenda ng'odduka kakati awo bodduka ki era tambula butambuzi kubanga kekukubako okuva wano okutuuka ku lubiri SS oba otobye ekimala kati oba odduka kiti etonde eryakakadde mu emitwalo 2 lireme kukoonako oba kubanga oba watobye dda. So kakati ne Mo Salah ng'akulese ku center okujjako okulaga mukama wo nti munaye essajja munaye nagezesaako naye oba otawaanira bwereere kubanga Mo Salah era abazanyi bonna aba left nga bazanya ku side eya ddyo bandibadde bonna bayigira ku Mo Salah. Omupiira bwagukwata njagala otunulire fast touch ye esooka ne mu goal era Liverpool yasoose okuteeba counter attack gye bakutte walabye nga fast touch ya Mo Salah omupiira agukuba munda si kuteeka eno ku line kubanga wakono tajja guteeka ku line eya ddyo agukuba wano wakati ekitegeeza ayagala kuteeba. Ekyokubiri agukuba yeekiika mu maaso ga opponent afubutula era kyova olaba kyabadde kyangu okumuyoola n'agwa mu eyo counter attack naye olw'okuba nti nno okiddeyo mu kiri kye nayogeddeko ekya counter attack Liverpool bw'ogikuba ekkoona balitwala ng'eryabo kugamba kitwalanga bo bwe bakubye ekkoona. Goolo eyo baagikuba Everton ndowooza season nga 2 eziyise yansesa nnyo nentuuka n'ogamba kwenze ye abasajja nga bajoze bannaabwe naye Liverpool eyo yagifuula neeyisa era buli lw'okuba ekkoona ofuba okulaba nga Goalkeeper owa Liverpool takutte ng'omupiira guyise ne guvaamu goal kick oba throw in oba si kyo nga muteebye naye omupiira kegugeza ne gukoma awantu wonnaawo. Kati Luis Diaz n'abalala babeera nabaawo mu maaso Mo Salah kwe batandikira Mo Salah yatandika ne kati Luis Diaz akimanyi ne Darwin Nunez abatatera kusamba naye akimanyi bulijjo abadde wabeerawo Diogo Jota nga bwe basimbula babeera basatu naye engeri gye bagabanamu enfo nga badduka kyova olabanga Mo Salah bwe bamuyodde era referee namusanyukiddeko kubanga yabadde referee wa mupiira nnyo yabadde ne game reading ya kika kya waggulu kubanga ndowooza oyo baka wa Aston Villa kweyo foul gye yakoze ku Mo Salah yabadde amuwa red card kubanga yabadde asse goal scoring opportunity naye referee yalinzeeko n'amira omukka yini yamaze seconds meka nga Darwin Nunez yatekinze da over n'agenda Nunez yabadde abazeemu era counter yemu aba Aston Villa natuse n'okwagala ogamba kwenze singa nina ye namba ya simu ey'omu ku batendesi abayambako ku Unai Emery nandi muweereza aka message nti Liverpool temugendayo buli lwebeera mu koona kabakatego babaagala bateeba eno kuba babadde babateebye Darwin Nunez yesigaziza kipa oba yakoze biki ni ebeera goal on another day. So tulaba Liverpool egezaako kumpi okulwanyisa embeera yonna nga n'abazanyo mutindo gusituka ng'ate bwe beesiga n'abavubuka ekiteewuunyisa mwenna kye mubadde mugoberera abazanyi bano ba Conor Bradley ba Konstantinos Tsimikas ba Jarero Kwanza ono Goalkeeper Kereha abo olabanga abandi badde aba backup
ate Ancelotti yatandikirako okusomesa ennono ye mu pre-season olwokuba nti nno bano abanene munnange baali bakyali mu ttiimu zaabwe ez'eggwanga simanyi baakooye nnyo abalala bava mu Euros simanyi biki bano abaana byatandika nabo kyova olaba nga bw'abayingizaamu kati omuntu yenna yandibadde awaawaala amatu nga teyafuna information eyo kati njikuwadde abalenzi bano be baasooka okunnyikira ensomesa ya Ancelotti n'olwekyo babaleeta mu kintu kye bamanyi obulungi noono omulenzi gundi Conor Bradley gwolaba ayingira mu kifo kya gundi kya Alexander-Arnold Trent oyo omu ku abo baatandika ekintu kya Ancelotti nga Arnold Trent bakyali eno mu malala gaabwe bawummuddemu n'olwekyo Liverpool sigamba nti ekikopo ekimaze naye tugenze okuyingira mu international break wamma gwe webali nga weweegombesa era weewaawo katukomewa ensonga endala tujja kutunuulirako ku kuvaawo kwa Ruud van Nistelrooy n'okujja kwa Ruben Amorim emirimu agitandise leero ebintu agenda bikwataganya atya asanzeewo obubonero 81 obw'okulwanira ayina kukola ki okuwezaako obumeka then tujja kulaba koko enkambi ya Chelsea nayo tetunaba gikwatako nabo bayingidde mu international break nga bwe bali weewaawo si wabi nnyo lwakuba nti era of course obumulumulu tebubulamu naddala ku mutendesa amaze just emyezi 3 gyokka ne team then tyoke tunuulireko ko n'ensonga za Manchester City ezirabika nti ziwandagala nga ne Ruben Diaz agamba bannange nti ababadde batwesiga mutandike okutubuusabuusa Diaz we yagambye ensonga ezo tujja zikwatako enkya